Omusajja yali ennyamba yafa yali LC1 eyasookako gwe nalonda nze. Eno LC gye twalonda terina kyennyambye terina. Tuza n'okwekanga nga tubyogerano nga LC bennyini be baleeta wano abagagga nti bagulewo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ssentebe w'ekitundu ky'Ekisenyi Budonian Village yagombedwamu obwala ku biragiro bya Deputy RCC wa Kampala Nsibuga Shafiki ku bigambibwa nti ono abadde yeekobana n'abagagga ne bagoba abantu ku ttaka lyabwe. Namwandu w'omugenzi Kiwanuka James nasi wa Joyce nga mutuuze mu Kisenyi Mengo yasula ku tebuukye oluvannyuma lw'abawe Nnyondo okubazinda ekiro ne batandika okukuba ebibaati ku ttaka bba lyamulekera. Ffe tetumanyi gye baavudde n'abaana bampise buyisi mu buliri nga neebase ne baŋŋamba maama abasajja bazze n'amabaati n'emiti bakuba ku ttaka lyaffe ebbaati. Sirina musajja n'omu gwe mmanyi naye be bakutteko bali koodi Kampala bagambye bavudde Busaabala. Abenju y'omugenzi Kiwanuka James balumiriza bamu ku b'enganda zaabwe okuba emabega w'ensonga zino. Tusitopinga abatukuba ekibaati n'abo bagamba nti baagula ffe tulina ndagaano nabo. Kirala tuwulira waliyo Lubega Davis yali mu kusasula balinako ebibanja ne ffe tumumanyi naye then tulina ne basenga abaffe kuliko Nganda Harriet ne kubeerako ne Naloga Juliet ne kubeerako ne Kizamanjeri ne kubeerako n'omu ku taata waffe bamuyita Lugaizi Jeffers. Kaakati mu mannya ago gempadde ag'abantu abanaabo nabali abalala ababiri Lubega Davis ne Jimese Mukasa ku bantu abo abana tulowooza be bali kubavuddeko emivu yabo tukuba ekibaati nga ffe tunatunda kibanja kyaffe oba poloti yaffe oba ttaka lyaffe kwetuli nnyo tetumanye ebyo byonna gye babijje. Oluvannyuma lw'abazigu okubalumba mu kiro Deputy RCC wa Kampala Nsibuga Shafiki ayimukiddemu n'atuuza olukiiko wakati w'abafamire zisengulwa okwekenneenya ensonga zino. Naye waliwo bafuna ettaka nga balikoze eki nga balisikidde n'ofuna ettaka nga baligabidde kati oddamu okufuna ettaka omulundi ogwokuna ku lwa Pulezidenti Museveni amanye abanaku n'ofuna ettaka ng'osangiddwawo okuva 1995 ofuna ki ettaka olwoyo ffe gwe twekenneenya aba RDC oyo najja bagita nazigula okwota Serajjo okola ki gwe mwavumanga Serajjo okwota omuganda yali yamukereesa dda yafuuka ki kati Pulezidenti yamulicogonizing nti abantu bakwatibwa ebbanga najjaawo n'abeera mulaalo okumala emyaka 40 n'ava ne ku musaala n'afuuka mwana wa waka taata n'amugamba zimbako wali ennyumba n'awasizaawo n'omuki abaana oluva mu Amerika nga bamugamba kola ki genda twamulicogonayizinga ku lw'okuba talina gyagenda kukola ki ogenda kaakati naye ng'omuntu ayingira ettaka direct y'omuntu abaddewo oba nannyiniryo oba ow'ekibanja oba waki. Mu lukuŋŋaana luno Chairman alabiddwako nga ebigambo bimukalira ku matama oluvannyuma lw'okusoyerwa ebibuuzo ku nsonga z'okusengula abatuuze. Ekyapa alina wakwata bwako owa banka bamuwa ekyapa ne bamuwa n'endagaano z'ab'ebibanja bakolera kati zino ensonga ntono nnyo shortcut y'okwifikitinga abantu mu Kampala kati abantu bakozesa banka bakozesa ki twabiguddemu Pulezidenti yabiguddemu n'atugamba kyobalaba nga ena eviction to take place wateekwa okuba court order eyo lusigala nga lupapula mpaka nga tumaze ogikiriyalinga sirina ene clearance ya evicting abantu wano kati mwe mwemerera mutya ku ttaka ng'abantu bakkiriziganyiza baabwe ne bagaana obbaga nti bali abakolera babwe emyezi emeka 2 kakati n'ogenda n'oba miitinga nga ki ng'oba miitinga authority ogijjawo emiiting abantu ng'ate mulimu infection RCC ayogera sirina buyinza bumiitinga muntu mu ndagaano ya kumivictinga mu ki omusirikale operations odi Kampala
n'amayinja ge talina buyinza bugenda kuteesaganya nga bagenda kujja Munnayuganda ku kibanda kye kwawangalidde kwazaalidde abaana era wajja akasente emyaka 40 tewali nsonga lwaki ejjambi ejja mu kitundu kyange nga nze head security nga n'akasaale sikakkirizamu obugalo Deputy RCC asinziddewo n'ayimiriza mbagirawo omuntu yenna aneetantala kukuba ebibati ku ttaka lino. Mbagirawo chairman akwatibwe vice wa akole ki ne defense akole ki tetwagala bantu bakulembeze ate bawolekera babbi tetwagala bawolekera baki buli yaleese ekibaati buli eyawerekedde akuba ekiki gano amagezi gempa omugagga etteeka lyafuluma dda omuntu abeera ku ttaka okuva 1995 aweebwa enkizo ku ttaka lye n'olwekyo nyimiriza unlawful eviction ku ttaka liriwa buli muntu yenna asalambira ku ttaka liriwa muyimiriza era nga ngenda kuwandiika ebbaluwa eyita enjuyi ki zombi tubeere nga tukola ki tukanya otugenda otegeera ow'ekibanja nti agula oba tebamugula by force otegeere ekyapono kyalina yakijjawa era famire ekola ki egamba ki naye ebyabantu okubakwata amataayi gano amajambiya gano ne mugaleeta mu bantu bange mapya babalese abaana baabwe ekyo kikyamu ddala. Bo abatuuze abeerabye mu lukiiko luno basinziddewo ne beebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okubalondera Nsubuga Shafik omuntu wa wansi abategeera. Museveni ayongera amaanyi era ne Komanda Ali amongera obuyinza. Komanda Ali amongera obuyinza yeyongera okugumya security. Asisa aze ku ground esaawa zino tufunyeewo ku mbeera ekakkanyeemuko era tusuubira tugenda funa obwenkanya. Oluvannyuma chairman yatwaliddwa ku poliisi ya Rudi Kampala okukola statement ku nsonga ezo. TV Sakamate, Magala TV, agatalinda.